Abakungu bangi okuva mu gavumenti ya Uganda wamu n'abakiise okuva mawanga amalala olunaku lwa leero bakunganidde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okujaguza olunaku lw'abakyala wansi w'omulamwa ogw'okwewaayo okulwanyisa obusosoze n'obutali bwenkanya mu bakyala okwetooloola ensi yonna. Olw'ekirwadde kya COVID-19 abakungaanya okujaguza olunaku luno babadde bantu ba lubatu era bambadde masiki ssaako n'okwewa amabanga okuziyiza okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Omukolo omukulu ogwaleero gukulembeddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era n'asiimiddwa olw'ebyo by'asobodde okukola okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Ng'ayogerako eri abantu, omukiise w'omukago ogugatta amawanga ga Bulaaya ogwa European Union mu Uganda abaddewo leero wamu n'omukiise w'ekitongole ky'amawanga amagatte era basimye gavumenti by'esobodde okukolera abakyala era ne beeyama okwongera obuyambi eri abakyala okusobola okubazimba wamu n'okuleetawo obwenkanya mu bakyala. Of gender equality and women's empowerment in Uganda. You have created an environment that has enabled women to participate and lead in positions of influence. I would also like to recognize your leadership by launching the Spotlight Initiative, a partnership between the European Union and the United Nations to eliminate gender-based violence against women and girls, which you launched last year. Yakulira akakiiko akagatta abakyala mu ggwanga aka National Women's Council Hajati Farida Chibowa avuddeyo n'ategeezanga obulumbaganyi ku bakyala bw'obadde bweyongeredde ddala omuli entalo mu maka wamu n'okusobya ku baana ab'obuwala mu biseera bya COVID-19. Okusinziira ku Chibowa, emisango 1,642 gye gyawaabibwa abakyala abalumbibwa abaami baabwe. According to Uganda police reports, cases of gender-based violence, including rape, defilement, physical violence, as well as early pregnancies and marriages, increased during this period of COVID-19. A total of 16,242 cases of gender-based violence were reported to the Uganda police for the period of January to June 2020. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuzo nga yakiikiridde minisita w'ekikula ky'abantu Farouk Tumwebaze asimye abakyala olw'okukyusa mu ngeri gye beeyisaamu wamu n'obumalirivu bwe batadde mu mirimu gye bakola. As we celebrate the International Women's Day 2021, my ministry and the country at large recognizes the resilience, the contribution and strength of Ugandan women in responding to COVID-19. Women have been at the forefront of the political and institutional response to this pandemic. Abakyala bangi bano basiimiddwa olw'ebyo bye bakoze era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni wabadde ayogerako eri abantu avuddeyo n'ategeeza nti abakyala bakyuse mu by'obulamu bwa bulijjo kubanga bakola emirimu mingi egy'enjawulo. Ku nsonga ya COVID-19, Museveni agamba eddagala lyatuuse okuva mu ggwanga lya Bungereza. And everybody has been cured, the one whom they gave the medicine. We don't know whether it was cured. I want to get the data. Did they get cured quickly or what? I want to get that data. Musenero. Okay, Musenero knows the story, but I don't think she wants to give all the details here. Then we are also working on the vaccine ourselves, because we don't want to depend on others. Buli mwaka Uganda yeegatta ku mawanga ag'enjawulo okukuza olunaku lw'abakyala nga ne leero Uganda erukuliza mu maka ga pulezidenti nga bwe bakola ensangi zino olw'ekirwadde kya COVID-19 mu mikolo gy'eggwanga gyonna. Maria Dana Namiro, STV Select enjawulo.